ku studio Kaspat amulaba amulaba nze nvaawo ko mulo mwe agwirana akwana kumbe gwakwana ine ebyo ya munyindo gwe Sofia oliwa nimugamba ndi wandi waka wetegeke njagala kutwala ku chicken tonight laze yazintwala nali sizigenda njagala kutwala ku chicken tonight nimugamba kali baby girl I'm there ya najja kumbe bino byangamba muddeya bimukuba ngati jali omusiyazi yabala afunye ekiwale ekyogera ng'ekisajja Kaspat akubira omwana oyo simu munnaku nga zizo besisinkane muloji mbuno mwe bagala olira yamuyita muloji Kaspat yayita nawulira simu eyankubirwa yali etya ya muwala abuza Sofia oliwa balaka basooka kulwanamu nani Kaspat we batuuka muloji nalaba omuvuwala ng'omuwala ndoza Kaspat mukwagala weeweta akwata ku machi kugumwe ebbiri wakwata kugumwe ebbiri nga gukalubye jjukira feeling ziri teziri kaani anyo boli musajja boli mukazi we bakwatirako n'owulira ng'onyumiddwa ng'okola ki oyimirira kati nga musajja munnafu gumu ebbiri ayimirira ng'ebbiri zisigala wansi ng'ogumu gukola gutya guyimirira ogumu we guyimirira Kaspat ndowooza mukwatako yazirika buki Kaspat yazirikirawo ono namukwata namusukuna namugamba ojja kuyimuka Kaspat ng'ayimuka ngamugamba kikinga ngamba olaba uyo ngamugamba no si Kaspat yazirise dda Kaspat echannu masajja nasibula njagala kwata Kaspat ogo omutwe Kaspat ng'entuyo zavaamu nga wansi wabisi ogumwe ebbiri we gutuula nga n'amaaso gona gamyusa bayeefukiro bayeekola ki ng'ali ku buliri ati agudde lumu Kaspat yeebaka n'omusiyazi nze kye ngamba yayinza n'oba beesiyaga nagenda okujja nga bamaze waki empale zaali tezi Sebo, nyabo, mwana wa Katonda wenna ali eyo. Eno yera Bongo Charity Foundation. Tukola art for charity. Nga tuyita mu bitone ebyenjawulo omuli okusiiga n'okukuba ebifaananyi, okutonaatona ebisenge ne art. Nga jjayo endabika y'ekifo. Tukwaniriza n'essanyu kasitoma waffe oyagala kugula art waffe oba oyagala gwe mwennyini tukusiige mu bifaananyi. Olina omwagalo awo oyagala kumutonera kirabo nga kuliko ekifaananyi kye. Tutuukirire wano ku Bongo Charity Foundation buli lw'otuwagira ng'otuwa omulimu oba ng'otugulako ati waffe mwe tufuna obuyambi obulabirira n'okusomesa abaana abato okuva ku streets ez'enjawulo abataliiko alabirira bire ku namba y'essimu noti 7 noti 346 Le Bongo Charity Foundation tukola art for charity. Come paint your legacy with us. Ku Alive kwetuli amanya bampita Rimasa oba metanikira Bongo tukomyewo n'olwaliro twebaza Mukama atuwadde amaanyi era wano twagala okusinzira tumusabe atwongere obukuumi atwongere ekisa aleme kututwala nga tukyali batatu obulamu kubanga bino byatusobozeseza okutuukako ne byetuzimba tebigusa tutya ate nga tuli mu ntaana buno Bwakabaka Katonda nti bajjajjaffe baalemererwa ng'essuubi balitaddemu ffe be baleseewo kati ate naffe watutwala nga tulikyali bato essuubi tuba tugenda kukolerera bwereere bulamu bwonna nga tewali kye tutuukiriza kubanze waliwo omusambwa gwe bayita Nabukalu lyerinnya lye banzibulamu guyina bye gwali guyina okukola ebitaggwa kati nze nnyina bituukiriza so Katonda naye mugambe n'emisambwa atulowoozeeko njaga Katonda sijaga misambwa kyogamba Katonda talina misambwa talina malayika za Katonda baziyita bate malayika nanti mu Luzungu ate mu Luganda mu Luzungu mu Luganda bagita bate je misambwa jo owulira emisambwa emizimu amayembe okategedde nti mu Luzungu bagiyita angel babuuka mu bbanga ne bana abaffe babuuka mu bbanga kuyitire jjajja Kibuuka kuyitire jjajja Mombaale kuyitire jjajjaani Kiwanuka bonna batambulira mu bbanga kitegeeza ate bonna mizimu okitegedde mu Luganda malayika zezine ezaffe zigabudyeri zezo mu Bayibuli kati naffe tulina malayika abe bajjajja Muwanga jjajja Kawumpuli jjajja Lubowa jjajja Baamu jjajja Kubo jjajja Kaspat si Kubo Kaspat oyo muzinyi Kaspat si jjajja era Kaspat n'amala akola essaba ayinza n'okulya abalwadde oba church
yali kompewo za Kaseegu ate namugamba agitereze naye yagaana yagamba webanga ddala empewo zikwata zityo ye yenyumiriza mu mpewo ya Kaseegu yamukuba asoka empise wa Kalanguka Foundation gira ine ekintu kyonna kyotakozesa oyina mufaliso oyina suuka oyina ngatto oyina saati Labongo Charity Foundation yalese campaign bagisa village basket ekintu kyonna gwe kyolaba tokyakyetaaga tokyakikozesa menye kindeke ki tukoneko ku 0700 34 6827 0700 34 6827 tukulagirire okukireeta oba tujje tukimeko lwaki ffe tulina gye tubigaba bannaffe bangi omusanga empala agisibya lukobo ina musipi guli awo golaba tokyagwetaaga yagwetaaga bannaffe baagala okugenda okunoonya emirimu naye nga n'engoye zebatambuliramu zebatandikiramu tebaziina bannaffe basula bubi gwe omufaliso oguwazingako n'oguwanika ye bw'ogumu alabira ddala malayika alabira ddala Katonda nga zeemu essaala ze so Labongo Charity Foundation tutuuka mu bannaffe abo tukyalira abanaku tukyalira bannaffe Katonda batannagulirawo tukyalira bannaffe be yatusindika okukyalira netubabudaabuda nga tuyita mu mbeera eyo oyina sepiti oyina sowaani oyina paasi menye kindeke kibannaffe bangi bandyagadde ogenda ku ssande okusabako nga akagoye bakagolodde naye nga tebayina paasi balira ku ndagala kyonna kyoyina ku 0700346827 eyo namba yange osobola tunoonyaako owaye tosaasidde nakuba mu kibuga Kampala nalabye amazzi gabatwala bannange kiri mu ggwanga si kirungi naye buli omu agumire waali tusabe Mukama asobozese Mukama n'obulaba ng'omusaba nnyo nga tawulira gendako mu kusamira samirako yitako ku mpewo bannaye ekiseera esinga ebintu bigenda obbatuukako ng'obuzibu buli ku mmwe muganye okusamira mwefuula bize so n'otamanya nti wosamira emirimu gyekola gyokka n'oba tolinye Kampala amaduuka gakola ki kati jjajja waffe wanyiiga engeri gy'atayogera ayina engeri gy'akulagamu kati gwe olwawo otegeera waliwo yaŋŋambye nti omukyalo oyo just abulako direction naye asobola okuba omubulizi w'enjiri omulungi era asobola ddala okolera kyaki abagoberezi kyaki njagala era nakubiriza ogende bakuteeka emikono ogende mu Bible study osabe nti ekitone kyolina nakirabangako nze emikolo n'emikono ginteekako seetaaga olw'ensonga najja ndi mulonde okategeera najja ndi muki najja ndi mulonde kati emikono n'okusoma nsoma biki olwedde ntuuka ku kintu nga simanyi kyakwogera neraba nga ninamu ayogera munze so ya agwedde waatyo mulungi nnyo nkolera church just tukole business si business kuli kuwa kuwonya abantu kwena business za si business ne ngamba tetubasabira n'okusabira abantu ba business kusumulula abantu eri Katonda abalaba oli ku mulimu gwe okategedde ayina engeri gyatusasulamu ate ekyokubiri tebampa ekimu ekyo 10 kyogamba tebaweeyo ekirabo obala kirabo bo balasumulula ba byonna biba business wenkusumula tompaayo wosanyuka tompa wompanzi gani olwokuba Katonda alina okunsasula omulimu gwa Katonda oba omulimu gwa Tonda kumpa bulamu nakunkuuma nakunkozesa kati wenkola church nendyoka nkusabira nengamba Yesu mukwate wuyo mulinnya lya Yesu ngola kwatani omuzimu ne gufuluma ne gugenda tompaayo muwa mwino tuwawe just tukole church tukole business kuba yalabye munze business kyogamba ndabye ng'omutuukirivu ennyo kubanga ayina amafuta ebiroto byange njagala kukola church njagala kukola muzikiti njagala kukola sabo njagala kukola abakatuliki buli nyumba ya Mukama njagala njikole tusikira Brian White simanyi Brian White yabadde abikutte bubi akutte sabo mwatadde church nedda zimbe ennyumba ya Mukama ogitekeke ekigambo kya Mukama ozimbe wane sabo tekeko jjajja nga biyina emitendera ne babiri mu kikomera kitya naye ate Brown White yabadde just kankugambe n'okugamba si buli golaba ne sabo nti musamize abantu abamu basaddaasi bitambula bibiri togenda nga mu church n'owulanga basaba njagala simanya obusisira bugwe musabira obusisira bw'abantu bugwe tasabira kasisira kange asasira kasisira ko omuntu akakalimu ebikolobero bantu bangi nnyo buli muntu alina kasisira ku mutima gwe ng'oluuso oli mulogo ng'oluuso osindika ettalo ologa abaana b'abanno yesala gyasindika tagisindikira nze omusamize kubanze wendi sirina kigwe nkola kibi era nze sala eyo wagisindika nga ndi musamize n'empulira bubi kitegeeza ndi mubi mba nyino muleka nasindika essala etwala ebibi empewo embi kuba mu mpewo mugiramu ennungi mugiramu embi so abatakuba bakatu basamize abakuba ensiisira z'abaana b'abantu ze bayina oba mu mitima oba we bali naye ng'ensiisira ezo bakoleramu bibi that's why agoba emizimu emibi n'emirungi kazungu keeko
Kati akazungu ngenda nfunafunamu nakulabye ng'ofufugaza omuzungu ewa ne wayogedde oluzungu Sophie abantu bujja bazaala bwanti luzungu ogeze n'omugamba that I was telling you sinza kaddamu kajja buzibamu alaika yakaleeto bannakayago manyi mu nsi muno nze sirinze ka by the way nze nnyinako abantu ab'omwoyo abantu ulamu botasobola kulaba kati nze omwoyo n'oluzungu n'oŋŋamba nduddemu nnyinza odwerabira sirumanyi sirinza naddukikira era ndwebaza nnyo kuba nti gye luli njaddukeberangako nga nze yalutegula nempulira nga ndi musanyufu so nze kwolwo alabika nakayaga yalutegula wayogera akazungu kimanyi nti baali bakuyita mu America ndi mu America kubanga mu America yavaawo antegedde mu video tewamulaba nga ntegedde ate kati ye tasobola kwogera lulimi lwange oli wakabyogera ne mu ndi mulalamu nnyo era yavulawo nga atidde nga mpisa n'erinnya Sophie remember yangamba akagamba Sophie when I not smoking you just lead this one nasomamu lwemba sinyweddeemu naye nga yansanga sinywedde alaika bajjajja bamugamba oyo muki muzzukulu waffe naye nga yansanga ndikiriya kati nno yajja atya yajja bino bwe bagenda nju ku nju mabamba n'agamba tetwakowa abazungu galawo ne mugamba muzungu kingendo vayo nga mu America ayinako akaddugavu ayina ne Bible ne mugamba abo baleete naawe wa kamera yabateekayo ffe tuwulire kyagamba togobanga abantu we bati olusi ne mugamba olusi Katonda ayinza obba akyaliddemu yo okujja ewaka ate woogwa Katonda mbasibye ensaba sibikola ki ne mugamba you come nga neyanjula my name is Stella konze Stella with my mother's name kuba mama wangu omuto bamwita Stella kane mugamba you have my mother's name ko ye okay Sophia bichi sijukira byangamba byali bya luzungu nnyo naye yambuza do you have a Bible ne mugamba I have nenjijjayo nakulaba jjayo mindi ne mindi byonna byange anti uliriza nga yakatuuka nga tebanateekawo kamera yambuza do you have a Bible konze yes I have nengenda nenjira nga bling it kuba yete yayina eyo yange era nakati njukulage wakajeri kati ye alaika yayina muno Bible obutini kati ndoza mukumpi manaloza nyina Bible njo konze njina nangamba jirete nenjireta kati Bible yo jinsaba ne mugamba I have ne mindi mu luzungu ne mugamba I have a mindi nensoka ne babuzawo be mindi bagiyita batandozo wa kamera we yaleta nangamba you bring the mindi ko ne mubuza do you ne mindi nagamba yo yangamba ki yo God what bamuyita batya bayine ngeri je bamuyita mu Katonda waffe ayine ngeri je yamuyita mwawo ne mugamba yes ye ne emindi that is our asi pipe si yaita mindi yaita Katonda waffe bamuyita batya abazungu God kale ennono yaffe bagiyita batya bayine ngeri je bagiyita mu luzungu kyerabiddemu si culture yo oba akawuliriza bulungi ne mugamba yes that's good local God yagamba yo wa local God amanyi kagambo ka luzungu kabadde kadduze nagamba yo wa local God konze yes that is local God ne is not local nga njagala mugamba that is you have a power our Katondas you have a what a power because when I was going to say some de byoto I play the jajabam bring me the food eating the diru kutuliz nikalo kagabe bigambo emu byannemesa lwa luzungu nyewa byogera mwantegeera nenjiri wagisasanya the diru kutuliz katuko gambe bigambo byali bingi singa kakomawo ne katya tekayinza kudda mu maaso gange kwana mugamba inti naffe tusobola otambuza ekigambo naye obuzibu tebatuwulira ate ne mugamba n'omugamba nyina oluyimba balutadde blessing I have the song of bless nanga bless church ne mugamba bere do you know bere a bless bagiyita batya bled bagiyita batya bere bagiyita batya mu luzungu blessed ne mugamba I have the song which is called the blessed ebere lifumita likyali lito kabaka embewe likulakula mulifuuka sapatu kiba kikunta manya wolobo osibira mu fako saba ku nkoko sibe ne kuvako tuyina fako fegula ne bbiya abalipira tubaleka mu ffi abantu bali ayo bali mu kutya kyonkola babiwulira babiraba kugambye abantu bali mu kutya alalalala weewole nze natandise okwewola buli angamba ku dduuka nti nalabye akantu ko nga neewola bampole saafi nenywere olina okwewola ebintu ebingi abaana bonaona beewolera emigaati beewolera sukali tebasobola gwe buli akubanja nga omulaga kano omugambo oyo nambeemu wange nga naye weeraga kasita obanga olina oyogera ne bakuwulira ebisaala ebisinga kasita tebatuwa human right yeey'okwogera banayenze mu bintu byonna nebitambula mu ggwanga nasinga kwebaza human rights oba wakita bagita human talking
kubanga omuntu oyogera kyoyagala human talking nze human talking njiwagira mugifulumye tuyina okwogera kye tuwulira nga twagala banne ekibi nnyo omuntu okufanga oyina byoyagala oyisaawo nga tobikoze eki abantu abamu bafa n'owulira nti yafiiridde mu kinabiro ng'alina byayagala okwogera talina gwabigamba aseeredde alina ebizibu bannanga ebizibu biri mu ggwanga naye nga ebizibu gw'obyereetera nze kasitaafuna microphone n'essimu oba kamera mba ngenda kukulagako nzaani mbuuza kyombuuza nkikwanukule naye nga nze njagala okwogera era human talking bannaye mbeegayiridde mumpagire ngenda gireeta mu nsi buli muntu oyogere ky'oyagala oleme ffa ng'olina ekiziiro bangamba jacket mulimu ki bamuza nebibuuzo byo jacket buli bwajambala banensiriba mutugambireko jacket nyineemu nze ndi ghetto youth sebo tonjija mu ghetto omuntu yena nga oyina kwambala kyoyina oleme genda kwewola kati naali ategese buli wajja nengenda neyazika engoye zabendi nengwa ne mabanja lwaki nyina kamu nkagalanga zaabu era nenjija kuwaya nga babbye engoye nga kano bakalesewo mbagamba mwebale bweza nnyo ensireno si nsiriba bano balongo no muganda wange nagamba nazaalibwa n'omusota okingambangako kati nkigambye nazaalibwa n'omwana attu mayanja kati mayanja yona ndi mbulago ensiriba y'abalongo otaddeko ekiti n'embiyita byanjaga by the way nalose Chumyandoga nalose Chumyandoga jacket tebajyogerako nyineemu mukama wanyamba nefuna ku sete ngenda gula endala n'ensiriba njagala mbe n'ensiriba nga nnyanga zonna zeetolodde ennyumba nalose nga nyina omuntu angoba naye nga talina figa nga ngoba ekikumi nga tudduka twaddusa nova mu byokusaaga omanyiza mu nsi muno n'oba oli eyo ng'ondowoozaako bulowooza nga naye ondowooleza kibi bakundaga ebyaddala nkulaba abamu bagenda diyita eddalu naye woba okkiririza nti ebirooto gye biri mu nsi nalose omuntu angoba naye nga talina figa yekumi leka naye kuwaayiriza munno yayina osooka n'obuuza essaawa zino kati byenjogera waliwo ebigwe bikosa nga njogera mazima mbuulira abantu bava embisi yagabalala basalamu bye basaze nga baagala kola ki kuyisaawo kyabwe naye nabo mbeebaza beebale nnyo mu promoting bannange musale buli kimu mu nteeka eyo lwaki nabadde nneebasa ekiro bugenza okucwa obukuba nga mbulira bukola ki butonya nzo manyi nfukamira nnyo ku ssaawa 9 newe mba nvuddeko ntya ngenda okebera ne basa ssaawa 6 ngenda okebera nga ziri alamu ngiteeka mu ssaawa 9 nga ziweza 9 nenfukamira nensaba we nafukamidde osaba nensaba kuba engeri otulo gye twali tunuma saasabye nnyo kugumiza namugambye bugambi taata kabaka kinene nannyini nju maama nabinene nannyini nju nkwegayidde munne isigala ng'okuuma omuzimu ogw'okujjoba mumpe receiving buli mulabe mu mundage bweza nnyo nga neebaka ekikumi ne kitandika ati nadde neebase weti bubadde ng'obukya nendoota nga ndaba waliwo omuntu angoba naye nga talina figa ng'alina kale nga talina kabina talina ng'era omuntu ebanamukulaga mu kifaananyi nga angoba nangoba naye banna ebintu by'ebiroto birungi mbadde neebase weti ngali mukungo bawati nensimuka wensimu sentandikiddewo emisinde kati nga bulwengezaako nga lulinga olutalo nga bulwengezaako kwebakamu wenti nfubutuka ndaba wuyajja nfubutuka nga bulwemulabako nti ndaba nkobogo bugulu wansi ngeno waggulu siraba nga ndaba omukazi angoba ali mukateteyi ka bulaka angoba nengamba ani ono angoba kati mukwagala okugerawo nti wenti wadde oba toyi gye basima kati oba nange mukugwayo mbadde nga yagala ogigwamu nentalatuka wenti nenjigwako nenekwata nenvaawo kati ye wazze ayisewo ekikumi nagwa mu toyi webbu nemulinyigizaako ate ng'ali mu kunsaba buyambi nyamba nengamba laba nnono nkuyambe nga tobadde onzise naye ng'era ngamba nyamba feesi sigiraba ndaba kifiga ekibi naye wenzukusewo nti nendowooza figa mu bantu abayinza okunkolako obulabe oba mu bantu abantambulirako oba abantu abali eyo nga bakimanyi nti nno Sofia byenjogera sibaagala nga ate nze mpisaawo message buli wolaga obubi tugenda kujja tukkube okategedde buli woosevinga obubi tugenda kukuba tetugenda kuwamu yadde akatikitiki kubanga abaana baffe bali tubuuza baabikola emuze guno gwakulanga muliwa ng'essaawa zino tubuuza bajjajjaffe ensi yayonooneka baliwa biki bajjajja abantu bagenda ne badde ne bagamba biki bajjajja bye batubanja bye bataatuteresa ensobi zaali z'abajjajjaffe ze zitutambuliramu ze baasobya kati nze saagala ate obwajjajja bwange ngenda obutuulamu nga nnyina kye nasobya mbu waki tewagambako oyo omusiyazi 10 waki tewagamba ku basiyazi batambula nabo bakikeni abasiyazi bonna waki temwabagambako nga bakuzizza obusiyazi bazadde n'abaana basiyazi kwegamba eggwanga wetunaalireka weetutyo buli omu ng'atya okwogera olimba kati nze oyo omuntu gwe nalose yenna ali eyo nga ngoba ekirungi namuwangulidde mu kirooto ng'ali mu kinnya kya ttooyi aguddeyo ng'atansaba buyambi yagudde mu kya ttooyi
Kasipati naye ngafuse Kasipati oba yandoga Kasipati ju ate Kasipati uyo yegase kubalema uyo okusinzira ku mbozi ze Kasipati oyo Kasipati yankubidde essimu nenjikwata nanje Samira nangamba mani naye tonkuba nnyo nakola ki oba yandoga Kasipati mulinako ansa nyingi Kasipati mwagala chali wange naye amazima tuyina okugogera kye kiti kye nagamye nti tunasirikiranga amazima tebajja mmanya mukwano gwange njagala obeerawo ng'omanyi Sofia njogera oyina by'olina okunteresa oyina by'otalina kunteresa oyo lugambo lwe bayita olugambo kimanyi kati gwe wajjira ng'ozze kuŋŋamba ku kyama kyo bakiyita batya lwe lugambo wobanga omanyi oyagala muntu akuterekera kyama nga naawe kikumenya nze tokindeeteranga kubanga nange ebyange bimmenya ebyange bimmenya nze siina byama kubanga ne ofa n'ebyama nga tolina gw'obigambyeko kati nze nayagala omwoyo gwange gugenda otuuka okuwumula emyaka gy'obukadde gyange nga siina kyama n'abanteresa ebyama temuleeta mumpe mirimu mumpe ngambe jangu oyogerere gundi jangu otugambire ku gundi nja kwogera naye wono ngamba nti Sofia munnange nze gw'olaba njagala nagenze nenzita omuntu kalegereza nagenze nituta omuntu twamukubyemu naye bakanaafa banenze ndi mubuzibu naye oba onkwekako wano nja kukweka naye engeri gye nagambe nti nnyina abantambulirako ate tebaagala nsobi bagenda kuntwala ku poliisi oba nfulume ngende ngambeko banneiba oyo golaba nnassa omuntu olugwemu Sophie ezeza bana baagala okulangira abantu ku nnyime ne bakoba n'abatamivu nagamba abo nange osobola okunsasula n'enkikola bannange eno ensi yakulya oli omuntu omufu afudde mwagala kulangira muntu ataziika bajje buzzi nkugerezeemu Tata wa afudde bajjajjaawo tugeza tata wange yafadda katugeze ku taatawo taatawo afudde naye waliwo sengaawo abadde asabirira nnyo kitaawo afe era nga taatawo mu kufa abadde yagamba sengaawo nga waali omuki omuzibu era sengaawo oyo alinze taatawo lwalifa ne taatawo olumba olumusse olusi yayogera n'agamba olunviiriddeko okufa mwannyinaze kati gwe ky'olina okunkola kiri kimu kunfuna tuteese omusaala wetumala oteesa omusaala ekinene ennyo byenjagala bitono nnyo kunywamu okunywa baakutuleetera kugera mazima obwongo nga bukubasama obwongo ne tumukkiriza ku mufu nywerayo woba ngambye okulangira musiramu nyinza obutanywa nenywawo emmindi oba maybe waliwo ebitukuba bingi nze mmanya nti ngenda kalimu otandika mpola nentandika nveeno nga anti buli wova eno ng'oweseetinze bagamba ani oyo tobuuza kitalo nnyo otandikirawo wowe bonna nga bakyuka kugambye akalimu munsasule tolina akuvuganya akalimu kako kange tewali akuvuganya natandika okwekubyawo emizimu ng'engoye nzijjako natandika toswalira mu kalimu nswala kisiba tunula mu maaso obuba n'eggago siba naggago empewo zikuwa gago nesigalako wompera ssente woŋŋambira gonseetinga sente bamala okuwa sente ng'oli akubire sigwagamba kati sente zitaddeko ine saawa saawa mulala bagenda muziika oba 10 njija wakati w'okuziikibwa waawo wenkeerewa nga banaatera omuteekayo nga awenkere wankolerawo nga banaatera omuteekayo bamutwala mbagambe mumutwala wa bonna bagenda kunteekako ebirowoozo bagamba ani oyo mbagambe eze olowooza mbadde sikumanyi gwe naluyima olowooza naluyima anti musengawo muzudde gwe luyima ate olabye ndowooza emizimu ginzijukiza olwo gitegedde ndi kali mukako nagambe nyina ebinjogererako nze njogedde naluyima nga simanyi nti gwe luyima so kati sengawo aba naluyima okategedde nga mugamba gwe naluyima nga nkubamu n'akafirimbi nyina ebintu bingi nnyo byenkola abo bamanya jjajja anyo yazze jjajja wembo oliwo jjajja ono wetongoli gyali nayo mbasamize awuti kati bunamba leeta omuzimu ogw'obusungu ne gulyoka gwogera ne gumugamba oyo gwe mugenda okuziika yeetegese n'okuyingiza mutabani w'omukulu gwe bayita luyima kumba oli mu kiwaani osika kiwaani onoonya ku bantu kutabuka kalimu ompadde omulimu mugaati obuzibu mugaati pulobulemu Kasipati agamba wamupangira omusajja omusiyasi
Kumalo geno mulala asala nga mwefudda abakazi mikwano gyo sokoleke so. Leka nkumalire yakulimba samupangira. Samukola ki? Nyina mukwano gwange bamuyita Anita abeera Bwayise. Naye nga mu ngezo okunoonyereza okubeera nga sikyali naye nakolanga naye kaliyoki nga muwe emirimu ajjanga mukazi bakutumya abawala bananga Anita ajjirako ng'omuwa omulimu gumu kitundu ku mutwalo olusi n'obwerere kuba yali anjagala nnyo. Sikitegeera. Ng'omuwala oyo yali musajja nga bamuyita Richard. Nga yeetuma Anita. Nga yambalanga mukazi bikiruna kopagaaro buli kimu. Kati ebiseera eyo twali mukaliyoki mukwano gwange omune mugamba nfunirayo omuwala omulala nandetera oyo omuwala we Bwayise. Anita. Richard irakwetera Richard. Nandetera Richard. Naye nga ye mukuleeta alessa Anita. Era erinnya omuwala yakozesa omulenzi yakozesa Anita abeera Bwayise. Kati we namuleeta bambi we omulaba ko alina figa ennungi. Alinga bakazi. Alinga bakazi nyaba alinga mukazi kumba alinamu ogumu ebbiri mu mpalaawo. Kakati munnange nga Anita akola ki? Nga Anita anjagala nnyo era wabajje wange biseera ebyo nga ne covid yawo nga twakola ddo omukwano nenga namufuna amabega nga covid tanajja nga tukola naye. Kakati nali ndi ku studio yoyo omukulu. Anita nga mmanyi mukazi nze ntambula naye mmanyi mukazi. Era mu covid wentegeredde nti omwana ebbanga lyonna nali amaze nga nfera musajja. Namanya nentegera nti musajja naye nga yaŋŋamba era namala ne mukwata kubanga we nali olubuto nga bamumpadde naye nakaliba kamazina amaganda. Kati bambi nga ate naye agazina bulungi nga we tuzina nga ye talina kaliba azinisa sweta. Kati ne muwa kaliba nangamba njazika kaliba ngende nkolereko ewa tugenda Jjinja yaŋŋambako kitundu ekimu nangamba tugenda Jjinja ne mugamba engeri gye sikyazina amaganda nga ndi lubuto nate tozaala kankuwa kaliba ogenda okole ki? Ogendo ozine yabbakabbe Anita gwe bayita Richard. Kati wakabba ne munoonya nga maze n'okuzaala ne tunoonya omwana nga buli mwana gwe mugamba kangamba oyo musajja abeera na Bwayise ng'omukubba omugamba nze yenna namuntuusako nja muwaayo emitwalo gyange ebiri oba nja mukozesa wiiki nnamba nga bana bange amaze mmanyiyo n'omuvuka eyo yantwalayo erinnya lye ndyerabidde yafiira mu covid kuba oyo yennyini Anita ye yankubira nangamba ojjukira kali akavuka akakuleeta ewaffe kuba yakacaawo okuva ku olwo kuba we yantwala ewaka abamusajja. Kati namusanga ayambadde ng'abasajja ng'ate oli aŋŋamba gw'onoonya musajja nga nze gamba nnoonya mukazi nga ŋŋamba waba omusajja ogenda kumpa kikoze nja kuwa emitwalo emeka nga ntwala paka Bwayise otuuka nga mwana mulenzi musajja Richard. Era oli yamuyita namugamba Richard n'agamba n'avaayo okuvaayo nandaba naye kanga nayagala okuddayo ne mugamba gwe jangu hati nkulagamu action ne mukwata ne mugamba gwe jangu olagawo olina musajja gwe bulijjo oli kisikyali ne mukwatira ne mugamba bulijjo oli kikyali tyo nangamba nkwegayidde toyogera nnyo byamanyi njasama amanyize mikwano gyange gyonna gye mmanyi njasama nga negayirya nga ngamba nkwegayidde nga nkwata okugulu nga ngamba nkwegayidde Sofia tolabisa biki ne mugamba wanziba akaliba njagala emitwalo 10 ebbanga lyomaze ng'okozesa akaliba kange ompe n'akaliba kange ngende kiina mu ssente nga kiyingira nga kireeta emitwalo 10 kimmanyize ku ssente ndi mulala nga kingamba kwata kyampa 8 nga kingamba kwata babe n'akalibako kakano nsonyiwa jangu nkwagala nnyo jangu tuwogere ne mugamba tonkwata nako olina kisajja owedda bulijjo nangamba nti nkolera emirimu gyo. Kati we twaddako ebbali nannyumiza emboozi nangamba Sophie tondalaasa kubanga nkola emirimu gyo woyita omuwala era nkola emiki nowompa musajja era ŋŋenda kuba nze buli muwala gwe nakozesanga nga faba byange oba onsabye ebyono nga mbikuwa. Kati we nabawangayo ng'omwana agenda mu loogi n'akomawo nangulira bbiya nangulira ebyokulya nangamba kyenva nkwagala nga njagala nnyo ne ku microphone nga mwogerera bulungi era nakati mukwano gwange simanyi oba wanaalaba binaana nkyawe oba nkyawankyawe kuba namuzuula musiya zikoma nnyoko. Kati mwana mulenzi oyo Richard ng'ajja mu covid nga nkubira essimu ambuzo njagala kulabako ye wadda wanga mulagirira kumbe ndi kumpipi we napangisa kumpi ne studio ya Kasparti. Kakati munnange ng'omuwala ajja we ajja Kasparti oyo gola yali tanjagala yagala munko. Kati engeri gye nali nga yina producer we bamuyita big ani ali awo bamuyita big boss. Aleka n'okuba yafa naye ayagala nnyo yali ayagala nnyo abakazi kumbe big boss ayagala okumpa endonga nkwana muno mwenjagala ne ngamba nabukalu kumbe naye ye mukiibi teyannemerera olwekyo nangamba nnumiddwa nnyo ku sente ze nakateekamu n'amaanyi kuba yali ayagala fuuka manager olwo mission still tannajja. Kakati munnange oyo we yalaba mukwano gwange n'amaguka. Mukwano gwani?
Anita Richard wajja abavubuka bonna abaliwo ne bakola ki nga yambadde nga mukazi naye nga ataddeko masiki kirayika akuzeekuza atandise ofuna obulevu kati nze nali ndudde omulaba nga sikyabulaba nga mumanyi nga luli emimwa agisiiga ayambala kati ajja ataddeko masiki alina akabiina konna akakoze ati okugulu nengamba nengoonyirira biki kati nze nvaawo kono omukulu ndowooza tandabye naye asanzewo nze namuzuula dda musajja era nangamba ye akola kalyoki bye bimunyumira neewaabwe mama we wafuna birthday nze mbanga MC bampita banzaala naye nze nagenda okizuula nga kino ekyana kintwale wa mama waakyo bagambe nti ndi mukyala waakyo nakizuula leeti yekwasa olwo bamutumye omukazi kirabika webalenya era nga ajja nangamba ngenda ku shopping mama kankubire Sofia abeerewo ku mukolo gwo nga nze njija my friend yangamba ekituufu kiri nti sirya bisiyaga naye nkula omulimu gwa kalyoki gunnyumira ate nenjukira muno omuvuka oli eyafa gwe bayita Abe Bwayise omugenzi Abe yali azina kalyoki naye saawulirako nti oba bamusiyaga naye nali mpulira nti muzinyi wa kalyoki oba Abe oyo we yali ajjirira nga ffe ate tuli bato tumuwulira akati munnage nga nzembera na mukwano gwange ampa ebyokulya mayinze nnezera kumpa nga ndeetera ku ssente ndeetera enkoko etambula ngisala ndya ne ngamba mwagaza ki gwe sikwatangako n'ebisiyaga nga sinnabimanya nnyo tuli eyo mu kalyoki tunabiteeka ku kyaka nga munnaye beewa nnamba na Kaspat ajja ku studio Kaspat amulaba nze nvaawo oko muno agwirana akwana kumbe gwakwana ayina ebyoya mu nnyindo babiyita byoya abakazi baba na byoya abakazi tebaba nabyo mu nnyindo tebaba nabyo ate otulaba nabyo nze ndi mukazi oli ndi musajja oli ndi naki mukebe tukwetegereza nnyo kati tonneetegerezera gwe mbanyi omusajja yalina obba n'ebyoya mu nnyindo mwana mulenzi Richard oyo Anita ng'agenda nga beesisinkana gy'essaali ne Kasipati Anita akuula buli kiramu kubanga nabo batudde obusimu bwa receiving bwa ssente eddoboozi alikyusa kyusizamuko gwe Sofia oliwa nemugamba ndi waka wetegeke njagala kutwala ku chicken tonight era ze yazintwala nali sizigenda njagala kutwala ku chicken tonight nemugamba kali baby girl I'm there ya najja kumbe bino byangamba I'm there bimukuba ngeri gyali omusiyazi yabala afunye ekiwala ekyogera ng'ekisajja kumbe mukazi wate eddoboozi lyayononekera mbwa MC nali MC ebbanga lyonna nakwata microphone yayogera atya ng'omusajja kati weyajja wamukwata nga byakaliba soko twogerezemu engeri gyayogeramu era ayogera halo Sophie yambuzaabuzanga nga muguddeko yangamba nsonyiwa ne mugamba oli kyali yogera oli we yamuyitanga mugambe Richard yagamba storage nga yalooza neighbor yamuyise kati ne mugamba ebiki kati nayagala atokokakanya mu kunetondera agambe Sophie ne mugamba olina kikyali gwe tomanyira nesooka kikubamu kawo n'empina ebikola naye nga gye nanywezezza okugulu ati alaga yeetonza amavivi gali ku ttaka kati ngenda okuyombayomba muwete ne ngamba atoledde nnyina ssente kati nfaaki ne mugamba gwe oli kisiyazi okusonyiwa ogenda kunkolera sheza Zabule yadde ekikumu yazinsaba ngano zinsaba anti eshare yasooka ya Sunday njija na parking anajja Saturday njija nga buli show zange zonna azimanyi paka we yazikubera saamwogerera mwogeredde kati kubanga ekyama kimmenya de wano kati munnaye Kasipati agenda gwa kuki beekubira nani Richard yesiri Anita ankubira esimu angamba fumba nkutereddeko ekyebiri fumba emmere njija nyina wengendo sooka wano mugundi munjala nkomewo ne mugamba munjala nze tontutte eri akula n'enjala nga nawivu azambala ayambala I heard wabbeeyi bangu buno obusiyazi obulumu enjala oli wabbeeyi nkitegedde kati nkitegeera nti ngenda kulukuwa olugambo kaakati munnaayi Kasipati akubira omwana oyo essimu mu nnaku nga ziizo beesisinkane mu loogi buno mwe baagala oliira yamuyita mu loogi Kasipati yeyayita ne Kasipati mufumbo kabangako mufumbo waki omuwasaawasamuko omusajja mugumiikiriza era woomusiiba nga okutwalanga omuwasa womukowa nga agenda tatayomba n'abakazi buli mukazi ayawukana naye mu bulungi ntayomba n'abakazi anti abamanyi walemererwa anadda musajja muwakabinze namumanya mukazi muguma musajja muguma mwagumiikiriza kati munnange fumba ali mu njala kati kumba agenze waani Wakasipati ali mu njala ampereza emitwalo gyali 3 nga ngambe kati onaani gwamanyira nga ngulako amakuloni paketi 2 omanyize saawa 2 munyanye na family wange sibangako yampereza emitwalo 3 ompuliriza kati wayampereza 3 nenkubako enjawulo ya mitwalo emeka
nenjiteeka wano yonze nsooka njawulo oba ennyanya tezimala oba kiki nsooka njawulo nfunira muwa kati nga nkwata enjawulo yange ngikuba wano ngamba kale byonna byankozesa nga ngula epaketi z'amagundi 2 nnyanya mu covid tegalinga gabbeeyi nga mpaayawo nga ngula n'obusiikasiika ngajja ngagamba nga tekuli magi nze sirya makuloni kutali nnyama na magi nga mugamba bigule naye Sophie kusana ne mugamba mukwano nkufumbira ndi mukazi wo tudde wano anti nkunyumiza nkufumbira nkola ki ndi mukazi wewe nambi mugambye bavuddeyo muki ebyali muloji kakati bagenda mbadde mbuse ensonga nyize nanti anyiza nfumbya ko manina kati angamba ngeze mu njala njagala inkusange ngoma zokola ki enjala ennuma konze kali nga munnaye ngamba nfunyemu nga bagenda kumba agenze muloji na Kaspat nze simanyi Kaspat musajja nelisha musajja ne Kaspat nga simanyi na kumanya nti balina program n'oyo omuki omwana bayera bako babefunako n'ennamba y'essimu kati Kaspat mukumaliriza okwana nze nalaba nga atakyusa atandise okunjagala tunyumyawo biki ampane ku budde bwabadde takola ki nze nga simanyi nga mbo bamaze nanjagala kumba obuzibu obwamuluma omanya abenzi babeera ababiri munno naafuna owulira bubi kati producer we yali olwedde alaba nfunye nga ate nali muzito bulungi nga nyirira ndi kiwala tamali kyaliko mu covid sinzi nze njala yenkadiiza nali nkuba luli njala nnyongedde okunkaza kati oyerabanga ono big boss afunye omukazi n'awuliramu ndowooza obutagala kumbuuza naye we yafuna gwennyina ndowooza n'agamba kigudde dro n'atandika okunsekera kumba omusiru tamanyi kyasekera nange simanyi bagenda batuuka mu loogi nawulira essimu eyankubirwa yali etya ya muwala ambuuza Sophie oliwa baleka basooka kulwanamu nani Kaspat we batuuka mu loogi n'alaba omuvuwala ng'omuwala ndowooza Kaspat mu kwagala oweeweeta akwata ku maki kugumu 2 wakwata kugumu 2 nga gukalubye ejjukira feeling ziri teziriiko ani oba oli musajja oba oli mukazi we bakwatirako n'owulira ng'onyumiddwa ng'okola ki oyimirira kati nga musajja munna afuna gumu 2 ayimirira ng'ebbiri zisigala wansi ng'ogumu gukola gutya guyimirira ogumu we guyimirira Kaspat ndowooza mu kukwatako yazirika buki Kaspat yazirikirawo ono namukwata namusukuna namugamba ojja kuyimuka Kaspat ng'ayimuka ojja kuyimuka kino nga kinkubira essimu nga ngamba Sophie omanyi ekintuuseeko nnyina ekizibu kwanza ate kiki nga ngamba wano ku studio wandeeta konze waliwo omuvubuka yankwana nga mubuuze bamuyitaani ndi wana oba afudde oba ali mu loogi oba azirise nenze oba azirise atazirise njagala dda ndabe nga wendi ye yandese mu loogi naye oli wandi wano ne mubuzo oli wanga ngamba ndi wano kumpi ne wamwe naye ng'abaana abo bajoga omanyi wensula ku kikomera kuliko loogi ebbali woba ojje wange oyambukako ennyumba 2 nodde wange nga bali mu loogi yawo abo abasiru Kaspat agudde eri azirise nga mubuzo oli wanga ntidde tayogedde linnya ngamba omuvubuka nga mugamba yani ngamba gwolabika omumanyi jangu okole ki omulabe nga mutima ntandika mugamba oli ludda wanga ndagirira nga nyambalawo mangu abaliwo nga bagamba ate kikyani afudde bikinga mugamba kigudde wano tokimanyi nga nyambala nga nesoga loogi y'abenti nengeri gye nagyesoga ku bbanga lye namalawo nalisingerangako mu loogi eyo ndaba bafubutukayo ndaba bagendayo kati nga njesoga nga mbuuza kiki kumbe ne ku mulyango waliwo asikali agamba namubuuza baliwa nga ngamba ndowooza muno nga mubuuza waliwo bennoonya baliwa nga ngamba bali muno babalwana kati ndowooza nga bamukooko naganya okuggulawo alaba nze nnyina omumujjaawo omanyi mu bukalukalu bwange n'obuvumu bwange babweyambisa nga mpita nga nzikituti nga aluggula nga ngamba yingira nga baddamu nga baluggala nga bampambye kumbe nze tewali ampamba mbamanyi bonna nsobola obbakuba knockout wemwemu ne beebaka nga mugamba kiki nga ngamba olaba uyo nga mugamba ono si Kaspat yazirise dda Kaspat ekyannuma sajja nasibula njagala kwate Kaspat ogwo omutwe Kaspat ng'entuyo zaavaamu nga wansi wabisi ogumu 2 we gutuula nga n'amaaso gona gamyusa oba yeefukira oba yeekola ki ng'ali ku buliri ati agudde lumu mbungalaga azirise Sophie andabye ebizibu nga mubuuza kugambye ng'empale muli muno kati ndowooza mu kwagala ojjambala bamuganye empale nga bagiyuziza namuleetera ngoye endala
Ajimiza gwako wazenda ebizibu. Tondaba okuneta ekizigiro ku liiso ndabye ebizibu. Nsingana emyaka. Saga mise damaso. Ali wali atuyana. Kati nga n'omulenzi yajjidde jukira Richard Anita. Jukira wayambala empale nnene. Wabanga ategedde nti waliyo waba atambula ayambala mu kubipale bino ebiraga ebyabasajja sajja bi track shoot kati munda nayambaliramu bupuntu naye nga tayambala kunamyo. Nga ono yambala ka skin tight oba ka bike anotekako ekisaati nga olinawo oli ojjako bino ekipale kyo oyagalira n'ovimba kati ng'oledde empale bagitadde wali balaka basooka na kweyambula. Omwana Kasipati andabize ennaku sure kati Kasipati agenda olaba mu butuufu mugamba waba oba omukubye mbuuza kasi ono oba mukubye ngomu ayime ali wali agamba oba mukubye oba si mukubye gwe fe okulangadde engulu tumalirize ensonga. Kasipati nga mulaba bule boogera ddamu amaanyi ne yeefiisa kati nze we namulaba ne mugamba anko sagala kunsunuwalirako oba ozirisa oba tozirise bakulinzi obadde okima kimulungi. Olwo abantu bali wabweru balinze baveene kugeta wabazze webale nnyo tukubirero si kakati nenfuluma nensoka nenfuluma ono nangamba naye abantu nganda babasuse bungi ne mugaa kasoka enfuluma embakakanye. Kasipati nga ze mulaba alina mu kiri ekikko kyagambye kanfiire eddala siddangulu ku kye yalaba ng'entuyo nengamba nga mutuyanya nga muva okulyako ye pressure zimukubye naye ajja kudda akole ki omusiyaza akarambidde ne mugamba naye Anita omwana ono nze yakuleeta ku studio olunaku olumu amangu gwe wakozesa okufuna omwana wabendi paka mulogi kati waafa nagamba muzuukuse ajja kunsiyaga nga ze fuluma nga nfuna mazzi nga muyiira olwamuyiira nga mulaba ayagala kuddangulu naye nga mulaba alina fiya yoyo kati nga nze mugamba manyi kyogenda okola wali sose n'ofuluma kubanga ndaba n'abantu baki bangi oba onabakula nga ofulumye bajja kulowooza ensasa geekoze eki ewedde kumbe naye odda kyasaba afuluma ave wano nga ngamba oyanyiziza yalize engulu nga mugamba fuluma kwegayiridde olwabo okubanga tanala kuggwerayo waati Kasipati ye yasika olugje nalugalawo mukufuluma yafuluma balabaddemu yafuluma demu yafuluma nentunula Kasipati Anita Richard ne mugamba Kasipati nangamba Sofia kikyo wankola ne mugamba nakola ki nangamba okimanyi nti oyo omusajja singa tozeze mbadde ngenda nsaba bwendi nfe kugambye bampe ekikanga bwera okubona tali kyerabira siri kyerabira kati ne mugamba ogenda fuluma oti yange empale baziyuzizza nangamba nze wano mbadde engudde ekikutte empale nekiyuyiza izo nga kiyinsitula nekinkwatako nze naze nekinkwatirira naye nga n'obuntu bwagudde eddanga n'amanyi gampedde mu nga nsaba kimunfiira awo nneme kuddangulu ku kyendabyo kisiraani ekyo Kasipati nangamba nga tewangamba nti musajja ne mugamba naliyo Kasipati ng'omukwana toyina mukazi ngoyogola balinawo n'omukazi neiba omukazi mulungi nnyo alinga omunyarwanda alaka yamuteekamu ne ssente maye mukazi muntu wa talina myaka nagambye buli omu akola ki nga yamuwasa eno tasulayo gye yapangisa ewali studio buli omu afuna asula wa mukazi oyo buli neiba naye amangu ago ge yakozesa akwane nga n'omukazi ali ku mulyango awo kyekyaki kati nga ngamba nkwegayiridde nnoonyeze engeri gyenva wano kati yali ajjidde mu Sanda Anita yafuluma nazo yaziwamba zaali z'amaanyi kyeteekateekamuko ku ssente nga pale baziyizizza nga ali mu andaweya naye nga andaweya akutte waati gumu ebbiri agukutte waati agamba nfudde munange nga njiye engeri omusajja wange gyakola ki nga ngenda ndeeta mpale ya jini nga muwa nga mugamba yambala n'engatto nga ntuuka ngenda nga mugamba nkugambye yatyanye yalina enkofiira ye edigiya ye kati nga ntuuka mugamba naye Kasipati ogenda binyumya tanangamba nkwegayidde oba oyagala nkuwa ennyimba mmeka era mubanje endongo yange oyo golaba oba oyagala nkuwa ennyimba mmeka naye toyogera ebintu bino ndi mukutya enkeera yafuna n'omusujja oyo golaba yalwala ebyaddala neŋŋamba naye nga nze mpulira njagala kwogera ekyalwaziza Kasipati ng'omwagunsi wange neyeesobola naye era nagambako kwoyo yali munne producer naseka nangamba oyo ayagala okuzina oyo ngamba nagamba oyo ayagala okwegatta naye era okuzina kutegeeza kikale yimu kunziniremu just mwe abagala okwonoona nze nabukalu Sofia njogera lulimi Luganda nkugambye kuzina nkwatuliremu ekigambo ekirala ekibi mwe abagala okugaziya era omwana wabanda bajagamba yamugamba ayimukanziniremu okategedde kuzina ge mazina bwe mba nayimba akasolo nayimba kwanimoolo okategedde akasolo kalekekeetaye sijja kalekekeetaye tokasiba kalekekeetale nnyina n'akalala akayimba kapya
era kakayimba kakagenda okubaawula ni muyimbi n'omusiyazi. Ate ekirala kye nafunye ku musiyazi oyo, omusiyazi okimanyi nti ennyimba bamuwandiikira mpandiikire. Ono Anita twamuvuddeko dda. Tudda ng'onsikinga nnyo. Kati ntuuka ku Anita ndi ewaka. Anita mugamba kwata sando z'omusajja ozikola ekyo oli mukwano gwange zimuwe nga ngamba ndeka naawe amalidde obudde ani gwayingiza kumbe roji bagisasudde emitwalo emeka. Ani yasasula? Kaspati. Ye yasasula. Kati sente zaalimu zonna ne bazimuggyako. Akayinamu ekizike kuba oli agamba nsigazaamu n'ekyebiri roji agisasudde esatu. Kati nga mugamba sando ziweeyo nga ngamba sando tagenda ziwaayo. Ne mugamba sando z'abasajja oli mukazi. Ko ye obadde ki? Tuwandabe waka. Tammalira budde olwo nange nefudde yeerabidde. Ng'alemera sando nga nze nkwata bintu byange ngatto nga mutwalira omusajja wange afuluma roji. Ng'agenda netali kyerabira Kaspati yeebaka n'omusiyazi. Nze kye ngamba yayinza n'oba beesiyaga nagenda okujjanga bamaze waki empale zaali teziriimu. Kubanga obanga olina byonyumya otayongeramu oba kusala bigambo emboozi tenyuma alina obbanga yaliibwa. Omuntu ali abalema, omuntu atalina gwalyanze namubuuza waliwo omuwala gwe yajjanga muwala akola mu restaurant naye nga alina amagulu gakola gati. Wachigamba lyana nga gali gati. Zombi. Naye nga alina face wano waggulu. Kaspati ng'akulugusa. Nga Kaspati neyo tutumye emmere gwatumya. Nga ekiwala bw'aba ayagala okisasula akiyita kiro ssaawa nnyambo wannyuka jangu nkuwe. Bwenzifunye. Naye ng'ekiwala akyagala era bw'omugamba Kaspati n'omulema omulyanga aseka alina obwo obuseko naawe weeta obulevu. Naye ku ky'omusiyazi kyo tali kiddira. Obwenzi. Era mwabali eyo nga mwagala okwendekuza mujja kwa ku musiyazi. Ng'oli musajja ogwe kugumu ebbiri. Omusajja n'omusajja okulaba musajja munno obukunya kisiraani ky'amaanyi. Wandiraba mukazi munno. Kubanga ova mu mukazi naye gwe omanyi okulaba musajja ku musajja. Awo nno wenti olugambira nti abantu bazibu. Olugambo luwedde mangu. Olugambo luwedde naye tanyiigire. Nga mwagala Kaspati. Oyogedde mazima. Ate tebaagala mazima abantu. Kati yagaagala wali awo. Kubanga abonyeebonye nnyo. Yazirika n'avaamu entuuyo ez'ekintu ekikulu ne ngamba Kaspati. Tuzali azaalidde n'omulondo gwe. Byonna alikozesa. Ate ebiseera mu Covid temulaba okutereera kati mu Covid baali balala nnyo. Ng'ekiro basanga amaaso gakanuse. Nze nali sikaluma akakola nkayize kati. Wekiri. Kumba agenda kuzirika. Wekiri. Naye ng'abantu bagambe bampagire mu ndongo muleke kuwagira kigambo kyokka. Nze kigambo nze byonna. Nyina endongo, nyina oluyimba olupya luli wa secret. Nyina oluyimba olupya mumpagire temuwagira kigambo kyokka munjagale oba ndi mubi mubeeko n'omubi abaaka abamwagala. Kati mwe mutanjagala era nange mba mumaleseera. Mbebale nnyo bebalire ddala. Nyina oluyimba olupya lwakuba bano manzi byebibuuzo naye ng'oluyimba olwo baluyita tebatukyawa. Bajja tukuba copyright. Copyright nze nnyina ogikuba ne manager wange Mission Steel. Naye kale kanji bayimbiremu. Tilasta Sophie Mission tetusiranya. Tebatusiranya. Ewaffe batutwala. Tetudibira ku lujja batunoonya. Ewaffe batutwala. Tetudibira ku lujja batunoonya. Ewaffe balungi nnyo tebatugaana. Ewaffe. Okuba. Okuba. Ulira wano. Yefe abasinga wansi w'enjuba mu by'ekijento n'eby'ekiniga kakube musana kebere enkuba. Buzaako kuba enkima. Yefe bana bankema we mutulabe emitima gibakuba. Tetudibira ku lujja yefe abawoomo ku kiragonja. You are better than them. Mugene mubagambe bonna bamanye. Wokyala nga tutante tulibanirize waffe gyokyale batutwala. Tetudibira ku lujja batunoonya. Ewaffe balungi nnyo. Oba okola kyawo. Oba osika vaibu. Nefiiringa ovanga ku muyimbi eyefiiringa ye kenyini nga tannafuna bamufiiringa. Kakomya bajja kabba. Nga babba kyoba obbe mayembe. Nagamba nze buli ankolako kyo. Sikutiisa abantu bagambanga amazima n'alumba kyamanyi. Amba mukwano buli oyagala okubba ekitali kikyo ofuna obuzibu. Just mumpagire yaman. Ndaba nnyo gundi pono. Ndaba nnyo pono ate abaana baagala nnyo essimu kati ate omwana wange wasangamu pono mu ssimu nnyiiga ngiteekamu ziri empi. Tukome wano. Naye nga pono si mubi. Okulya ebisiyaga okugenda mu maaso n'ebisiyaga abalabi ba pono mulabe.
kubanga pono gwenda ba mukazi ku mukazi si musajja ku musajja so sagala kuddamu mukazi ya sagala biba bisiyaga ebyo mukazi ku mukazi mukazi ku musajja naye pono gwenda ba mukazi ku musajja si mukazi ku mukazi si musajja ku musajja nkaddamu omulabi wa pono n'omukubi wa kasabbuuni okulya akabina olako ebyo nenga mbebaza mwenna abatuwagira n'abatwagala foundation yaffe yeetaaga obuyambi ffenna twetaaga buyambi tutunulanga ebeetaaga obuyambi era mutulaba kala ne skins twetaaga obuyambi bungi mu ggwanga okutereza bakuwagire waliwo abantu nkosala Star Sophie erinnya eryo abana spelling kan spelling osagala ligwe ku mafumu bajaja muje mu spelling kifuyirizi R-A-S-T-A Rasta R-S Gosovia R-A-S-T-A Rasta liwedde Sophie abamu bakozesa P togikozesa gireke abaluno tukozesa S-O-F-I-E olimazi bannange S-O-F-I-E Sophie Rasta Sophie jendi kwazaamu ku winter ezensi zonna ennyimba gyeziri era gwayagala okubba oba maloboozi oba ki omanye nti nze ndi ku gundi bagiyita batya ey'obwannannyini Copyright ennyimba zange ziri ku copyright bambi mwenna abaagala okwozaamu mukutu mulala copyright nga bulaba YouTube waliwo n'omukutu gwayita copyright webale nnyo era wokwata olimba lwange n'oluteekayo okwatibwa copyright eri ku mukutu nyina ene ku copyright waliyo ennyimba zange naye nza n'otuuka ng'oyo musiyazi 10 ennyimba ze teziriyo ku copyright so mbaagala nnyo buli musiyazi agibweko omutwe sina gwe mpagira nga musiyazi oziteekayo gya copyright onyapa munya mweraba